Amooti anyigidde. Amanya nze Ssuuna Beni ow'ebinnyanyanya. Anko Kato tukusaaliddwa nnyo. Anko Kato olwanidde industry eno. Abatalabye bulungi bwo n'eggulu tebajja ddigendamu. Anko Kato wumula mirembe. Nze Samathayas Mulumba Olukagga duka ekibabu. Era nze naleeta ne Ssuuna Beni lwakuba yeerabidde okabagamba. Oganda Kato Lubwama Mukama amulamuze kisa awangale nnyo Ssaabasajja. Amooti Omubalanguzi ndoza n'ebyamagogo era nze mbikolako. Abalina amagogo mugaleete, abalina ebintu ebikalu firiigi, TV. Ate unalebonsereko bwetwakubanga omubali nandekayo naye nange era ngenda kujja. Nali ngenda kujja nesimba w'enansana nga ndaba ambuleera yeeriwo nasanga ambuleera bagitutte. Nengamba bankozesa akatiko. Nengamba bankozesa ettundubaali naye era nkyagumye. N'ekikapu kikola. Omugenzi omwoyo gwe Mukama guwumuza emirembe. Era bw'osanga omuntu omwana we famire ye bw'olina weesanze bambi muyambe kireme kkoma wano. Tweyanzege bakulu. Anything Media.